kakati okyalina omwagayo okuteekayo ebigambo bya Mukama abantu ebirungi bwe tokikola oteekayo nyanyi ng'ate gwe mulokole oli mu kisa gwenda amazima bw'ogenda ku mikutu gy'abalokole oseka ate waliwo enkola ezze ku TikTok oli agenda n'ateekayo oluyimba lw'abalokole muwala munange mulungi ayambadde kiriva gy'amabere galiwe nze mannya wa Yesu omusaayi gwa Yesu bannange nze nalokoka naye ng'otunula omuntu asinira Yesu obulamu butegeera aba anoonya ki anoonya bagoberezi bwe tuli kwogera Yesu naye mu butuufu omutima gwaffe tekuli kutambuza bwakabaka kati bwe tutakozesa mikutu gino mu kiseera kye tulimu kino ng'ebyo tebinatabuka ky'oba olaba nze bayibuli ez'okusiwagira nzirina ku simu yange nzisoma